Omuwagizi wa NRM eyeekumako omuliro ku Parliament gye buvuddeko afudde. Era nga munnange ekyo kitujjukiza Museveni juuzi lwe yasabibwa okubeera nga ateeka ekitiibwa mu kusaba okwakolebwa omugenzi Elia Kategaya nti 2026 teyanditawaanyi, yandibadde astepinga down n'alekera abalala kubanga ebyo byonna biva okwo. Kakati era nti nga weewuunya General Museveni ddala kiki ekiri mu makkati awo kyoyinza okugamba nti nno Uganda eraba makula gokka mu bufuzi bwe, kubanga IGG Betty Kamya gye buvuddeko yatukakasa obubbi abantu engeri gye babbamu ssente nti ebyobugagga kati amayumba oba ebizimbe babiteeka mu mannya g'aba house boy. Kale munnange kulamusizzaako era n'enkwebaza gyonna gy'otuusaako engalo mu mikwesese nange gye ndi nnyo. Teweerabire okusubscribinga ate onyige notification bell olwo olyoke osharinge olayikinge. Hillside View Apartments gye bali nnyo bali ku Kasozi Jjani. Apartments zirimu buli kimu, amasannyalaze tegavaako, wifi ya bwereere, security eri gguluggulu n'omulirwano munnange gwegwo ogwalagirwa. Balina emmotoka esobola okunona ku airport bw'obanga munnange omaze okubeera nga obuukinga ne Hillside View Apartments, kugambye nti eno waliyo buli kimu, bwe beetaga kutwala butwaza engoye zo nakasenyaako. Naye nga apartment bw'ogipangisa erimu buli kimu, erimu ebisenge ebisukka mu kimu. Ku Kasozi Jjani Entebbe Road bw'otuuka e Kajjansi, bw'otuuka e Namulanda, bw'otuuka Ekitende, awo wonna okyamirawo. Timo Property Consultants Limited bano bagenda kukwasaganya ku nsonga z'ettaka. Bw'oyagala kugula ttaka oba ebikwata ku ttaka, oyagala goba ku nsonga za kyapa, bakubireko ennamba zaabwe bwe ziri awo. So ng'ate munnange n'omusawo omukugu gy'ali nnyo. Wano ku Uganda Atalagi abantu bafunye obujjanjabi nga bayita wano nimbawo ennamba y'omusawo ne boogerezeganya nti abantu abali talented gye bali tofa na bulwadde. Muyambeeko ku basiibi wano mu mikwesesi we bali, abasiibulukukirawo we bali, ate era nga n'eddaaku yaabwe bavaawo nayo nti abantu muganda wange gye bali nga bandiyagadde oba oliawo okusiiba naye nga obusobozi tebalina. Kale nga beetaaga okubeera nga bayambibwako kubanga eggwanga lyaffe lino muganda wange lyetaaga kusabira, lyetaaga kusiiba. Twolekedde okubeera nga tulangirira ennaku ez'okusiiba kirabika. Tusiibire eggwanga kubanga ddyo ligenda, ddyo ge mazima ligenda mu mikono gy'abagwira. Ekyo kyo nkibabuulira kaati. Alright, ennamba zaffe bwe ziri awo, emu esembyayo 7 endala esembyayo 15. Ze nnamba za Uganda Atalagi kw'osobola okubeera ng'ofunira ku WhatsApp ku nsonga yonna ne twogera. Kaakati munnange muna NRM eyeekumako omuliro juuzi mujjukira. Muna NRM eyeekumako omuliro. Era ono yagenda ku Parliament abantu nga babiyita byakusaaga nti yali mu katemba, naye munnange osobola okubeera nga oba oli mu katemba ogamba nti n'abanna akeekumako nga baguzikiza omuliro ne gukwokera ddala ne gukwokya. Kakati munnange Benjamin agaba saagala kumujajinga kubanga tetumanyi exactly kiki ekyaliwo, kubanga munnange naffe tuwulira biwulire engangalabi ya Nyanzi, tuwulira byogere. Twabira bano ku Parliament amawulire ga NTV ge gaatulaga omwami ono Benjamin agaba nga yeekumako omuliro ku Parliament. Bw'atyo munnange afudde yeeyokera awo wabweru wa geeti ya Parliament, era twali tuli ku nkomerero y'omwezi ndowooza ogwokubiri. Wano muwagizi wa NRM era yajja ali mu yero ye bulungi nnyo ng'alinga omugenzi abiriga. Munnange bw'atyo ne yeekumako omuliro, ekikolwa ekintiisa bwe kityo, era afudde afiiridde mu ddwaliro ekiruddu. Eno munnange gy'abadde yatwalibwa okubeera ng'afuna obujjanjabi.
afudde jukira nti yafa agamba oba mu bintu bye yali ayogera lwaki yeekumako omuliro yagamba nti abawagizirwa kuba yabiyingizaamu aba opposition mbwe abawagizi banno baayinona ebintu bye simanya n'ekitaawe mbukakati n'asaba buyambi mu NRM bamuyambi agezza kubbeekubako baganye naye aba NRM mu kwogera bagamba nti abantu bangi bakola ebintu bingi bajja ne bayimba ennyimba mbweziwaana NRM ku lwabwe ate ne bamaliriza nga babanja NRM nga tebalipo contract ate nga babeera babikoze voluntarily. Naye ebyo nga biri awo kubanga oli yagamba ayagala kuyambibwa mumuyambe kubanga kino kikulu nnyo bayirawe kubanga nti tukimanyi bulungi nnyo nti wano omuntu okufuna ku ssente katugeze singa abafunye obuzibu school fees zomubuze bona babeera baagala kusisinkana Museveni tebalinawo ko way out bamubanja ayagala kusisinkana Museveni oba Salimu Sale oba Muhoozi sente bazeeteekako bwe bati ne bazeetimbako era juzi Muhoozi yali ayogera ku kugula Manchester United ayogera ku kitegeeza nti sente weeziri bazirina bawugiramu mpugire naye nti abantu ne batuuka ekiseera ne baluuzinga ne babeera nga tebakyalina ssuubi mu nsi yaabwe nti omuntu afuna kaloosi katono nnyo n'abeera nga talinaawo suubira recovery tuyinza okwesanga kati ono byayogera nti abannupu bye baayonoona biyinza okuba nga oba oliawo n'ekitabo yali yasikira bisikire nga naye yalemererwa okubeera nga yeetandikawo olw'embeera embi nti enteekateeka y'eggwanga embi ereetera bannansi okubeera nga tebakyalina option okuleka okusabiriza obusabiriza nga bwe nkutegeezeza nti abantu bangi bali bubi era nti gwe munnange weesiimye oyinza okuba nga olya kimu naye ate waliwo nga n'okulya ekimu oli alya n'atamatira oba n'ataliirako ddala kibayita okulya ebisiikirize abamu ne basiiba wano e Uganda mwe muyinza okulooza nti emmere nnyingi yeese emmere nnyingi e Uganda kituufu naye ate era waliwo n'ababulwa emmere nga asobola okufuna ekyokulya kale naye kwegamba nga akifunira ku kamasu oba mu bugubi nnyo okufuna ekyokulya abaana tebakyasoma ogenda okubuuza omwana kinti sente zaggwawo kitegeeza nti omuzadde bwatukuga nti sente zaggwawo kitegeeza talina asubiri lifuna ndala kakati munnange bino nga bwe nkutegeezezza nti butereevu binzijukiza Museveni gye buvuddeko lwe yasabibwa nti nga takakiddwa yalibadde ava mu ofiisi 2026 teyali tawaanyivu jja ate yeesimbewo ave mu ofiisi asobole okubeera nga kwegamba awe ekitiibwa endowooza oba amagezi agamuweebwa mukwano gwe Eriya Kategaya kubono yali mukwano gwe era nti zaale ennaku z'omwezi nga 6 omwezi guno gwennyini tulimu ogwokusatu 2025 ne bakuŋŋaana wali ekkololo era nga bano baali bagenze kubeera nga bajjukira Eriya Kategaya ono ye yali deputy prime minister yaliko deputy prime minister wano e Uganda yafa 2013 kati omukolo guno gwakuŋŋaanya abantu bangi aba family ab'emikwano ne key figures mu politics ne mu byenfuna mu abasuubuzi nga bonna bazze munnange okubeera nga bajjukira mukwano gwabwe Kategaya kati ono teyali munnabyabufuzi kyokka wabula ate ono yali mukwano gwa Museveni okumalira ddala ebbanga bakuze bonna Eriya Kategaya oyo omugenzi yakula ne Museveni munnange era nga batugamba nti ababiri bano balina ekibagatta okuviira ddala nga bakyali baana bato erwampara era nga eno munnange gye baaviira ddala mu mirembe gyonna Obote Amini babaddewo ng'ate basheyalinga endowooza zeze mu Kategaya
yazaalibwa 1945 era nga ono yali w'amaanyi ennyo mu kibiina ekya National Resistance Movement era nga yali omu ku abo abaawagira wabeerewo ekkomo ku bisanja term limits. Emyaka gyawerera ddala nga akola ne General Museveni okubeera nga balwanyisa bwe kye bayita effugabbi okuviira ddala mu biseera eby'abafuzi b'amatwali baabo Uganda efunye independence nga balaba abakulu abo nga te bakulu nno. Uganda efunye independence nga bakulu. Kubanga omuntu yazaalibwa 1945 kitegeeza tugenda okuyingira mu myaka egy'enkaaga okufuna obwetwaze. Kitegeeza omuntu oyo abeera akuze nga ategeerera ddala. Kakati gwe batyo munnange baatandika okubeerawo nga bafuna obutakkaanya mu makkati ga myaka g'20 eyo era nga ensonga yali yakugjawo presidential term limits. Museveni ng'olwo agitogamu constitution ya 1995 eyatwala obudde obungi ennyo Bamiriam Matembe n'abalala bonna nga baateekamu amaanyi gaabwe okubeera nga bagibaga. Museveni kati bw'atyo n'agifuula just ekyokuzannyisa kye nga asokoolamu byonna byakola ki byayagala. Kati ku olwo ayagala okuggyamu ekkomo ku bisanja era nga ayagala afuge asuke ebisanja ebibiri. Kategaya ye munnange ekintu kiyalaba nti tekyalisaanye kusukka bisanja bibiri era nga ayagala Museveni nga bwe yakisiteetinga mu manifesto ye 2021 bwe kiba nti yali wakufuga bisanja bibiri. Kakati enjawukana mu ndowooza yaleetawo obutakkaanya wakati wa babiri bano era Kategaya bw'atyo n'ava mu gavumenti. Kakati munnange juzi wano ennaku z'omwezi nga 6 Kololo Memorial bajjukira omwoyo gw'omugenzi. Kakati olwo munnange Sir Richard Kayijuka ono musuubuzi businessman era nga yali musajja wa Museveni nnyo naye kitegeeza era tebakyakwatagana kubanga yali musajja wa Museveni nnyo Sir Richard Kayijuka. Kati ono ye yasoma obubaka yasomye obubaka kwa byakabaawo wano ennaku z'omwezi nga 6 omwezi ogwokusatu wano gwe tulimu bwennyini. Kati olwo yasoma obubaka ku lwa famire n'emikwano egya Kategaya. Kati Kayijuka munnange bw'atyo nga Museveni naye gyali Museveni yabaddeyo n'amutunula mu maaso n'amugamba nti walibadde oteeka ekitiibwa mu mugenzi be yali ayagala ostepinge down odde ebbali nga teri akukase. Era 2026 bw'atuukira bw'ati tukirabe nti ekyo kye kisanja kye kisembyeyo teweeyongerayo beyond 2026. Museveni n'atemya mpulidde siwulidde n'atemya naye nga omusajja akimugambye. Kakati munnange nti vision eyo eya Uganda nga ebesinga ku democratic principles, fair election wamu ne peaceful transition of power eyali endowooza eya Kategaya era nga munnange omukulu ono eyabadde asoma Sir Richard Kayijuka bw'atyo bwe yategeezezza Museveni nti yali endowooza ya mukwano gwe gwe wakula naye. Abantu baali badde essaawa eno tebeetuuka nakweyokya nakwekyawa. Yes, kwekwasa NRM kubanga babeera bakimwe kati NRM yafuuka nga bonoga nti waliwo abantu abagamba nti NRM kati yo yeerippa ku Uganda yegenda okubeerawo ebbanga lyonna yero. Era kyobula boogera ku life presidency boogera ku muhoozi okusikira kitaawe. Kati gwolooza biki ebigenda okubeeraawo? Biki ebigenda okubeeraawo? Kitegeeza tugenda kufuna kiraasi y'abantu nga bo bakimanyi nti bo bali bagamba beetwala nga bakiraaje abatukinaggukirako
kale munnange ebigambo bya Kayijuka byeyogedde Museveni bw'atyo ng'amaze okubeera ng'abiwulira ng'asirise talinawo kye yanukudde okugezaako oba okuwakanya obutereevu naye Museveni nga bimumanyi yabadde abiwulidde era nga munnange akatabo kannamwandu ono ayitibwa Joan nga naye yabaddewo obutereevu bwe katyo nga kalimu ebintu ebifaanaganako bwe bityo kati ampise kunnangira ampise kukola ki teyalina kye yayogedde kubanga era ndowooza akimanyi nti oli yabimugamba naye bano bwe baba nga nabo y'endowooza yaabwe kiba kitegeeza nti baamukoowa bamuyise kumutegeeza nti twakukoowa nga tekituufu bwe kityo bwe kiri nti abantu basanya batundye Museveni bamugambe twakukoowa kale twali tukwagala oba oli awo tukyasobola okubeera nga oba kale tukusonyiwa naye otuule wali obiveeko munnange nga bwe nkugambye nti Kategaya ne Museveni bano kumpi baakula bonna si na kumpi wabula baakula bonna era mu biseera byonna babadde bajja nga balwana bonna biseera bya Idi Amin, Milton Obote naye munnange okwawukana kwabwe nkugeye kwatandikire mu myaka gye'2000 Kategaya nga awakanyiza okwamendinga oba okwenongoosereza mu constitution okukiriza Museveni okubeera nga ate yeeyongera ekisanja ekyokusatu kakati Kategaya bw'atyo yakyogeranga kaati publicly nga awakanya Museveni okubeera nga yeesimbawo era yagamba nti Museveni okusalawo yaga nti kusalawo kwa Museveni yakiyita nga third term nti egenda kuba kisanja kya nnaku era n'alabula nti kisobola okuvaako obutabanguko mu ggwanga ng'obwaliwo mu biseera biri ebyayita kakati gwe ekyo oyinza okitunuulira butunuulizi bw'otyo naye bw'aba akugambye nti kubanga mwali muwuliddeko nti ebyaliwo byaddamu ne bisukka nawo era ebisanja bya Museveni nze bwe twali tugenda mu kalulu ka 2021 nabagamba nti Museveni bwe bamulangirira nga bwe kyakolebwa kitegeeza nti Uganda egenda kuba ekubiddwa ekisiraani ekitabangawo era ndowooza ye kennyini Museveni yamala n'akakasa nti mujja kumpita ekisiraani mujja kola mutya ngenda kukola ntya akugamba tetumanyi busungu baba abujjawa oba wa kandi muhoozi naye kennyini atugamba ayagala kubeera nga akwata entebe y'eggwanga mu kikirabo kyayinza okuwa maama we gwe tumanyi nti taliiwo yafa kati kitegeeza nti naye ayagala kuwoolera mu ngeri ki eyinza okuzza maama we kitegeeza kutta kyekitegeeza kakati munnange newankubadde nga Kategaya ne Museveni baali bamaze okuflowing out kugamba baali bamaze okubeera nga baawukana mu ndowooza era Kategaya bw'atyo n'asooka ayabulira gavumenti naye yakomawo mu gavumenti ya Museveni 2009 oluvannyuma lw'akaseera akatono nga amaze okubeerako mu opposition era kino kyewuunyisa nnyo bangi kyabeewuunyisa Kategaya okubeera nga akomyewo naye kirabika ndowooza teyayagala kubeera nga ate asisinkana emirerembe egiri mu opposition kubanga kiba kitegeeza agenda kukijjanyizibwa yali wa kukijjanyizibwa paka ndowooza nga mukwano gwamumanyi nti ono n'okumulabula asobola okumulabula nti Kategaya oli eyo naye nze ngenda tutandika sigenda kusparing ndowooza naga waayi kanzireyo sina kyakukola kali n'ebirwadde oba oli awo nga bimubala embiriizi okubeera olaba teyawangaala 2013 bw'atyo n'ayitawo kakati munnange n'akomawo era ne bamuwa ekifo mu kabineti era n'addamu okuregaininga political stand Museveni bw'atyo nga asemberedde okubeera nga amalako ekisanja kino abantu beebuuza kuba kino ekisanja kya 6 nti newankubadde nga waliwo bannaffe abamu bo abawoza no change naye ng'ekituufu kiri nti muganda wange kyali badde kirungi nnyo Museveni okuteeka ekitiibwa mu vision
eya mukwano gwe eya Free and Democratic Uganda Kategaya nga ye mukwano gwe gye yalwanirira oba gye baalwanirira kubanga ekyo bajjanga balwana okuva eri y'ensonga tukiraba nti yagamba Museveni 21 manifesto yo etigamba etya bisanja bibiri ate kati lwaki oyagala okukyusa nti abantu okweyokya kino kiviira ddala ku bintu ebifaanaganako bwe bityo era n'abantu okubeera nga babbye eggwanga lino balikalize kubanga gye buvuddeko era nga bwe mwalabye Bobi Wine nga apuleyinga eddoboozi lya IGG Betikamya nti ayogedde ebintu bingi nnyo ku bubbi n'obuli bw'enguzi obuli mu ggwanga muno kubanga yatuuka ne juzi okwogera nga ali ku NBS television Morning Breeze show yatugamba nti waliwo cases nyingi nnyo wano mu Uganda nga bakizudde nti ebyobugagga bikwekebwa mu mannya ag'ab'eŋŋanda ba house boys ne ba maid kugamba obubbi obuli mu Uganda buno tebuli kugamba babukwatira nsawo tuyinza okwesanga nti abakungu ba gavumenti mufujjo dikireyalinga ebintu byabwe babiteeka mu mannya g'abaana babba ne bazimba agazimbe kati mwe ne mugamba nedda abantu bakula mu Uganda ekulakulanye mulabe ebizimbe bye bazimbye ne mwerabira nti nno amasomero abaana basomera wansi wa miti ekintu ekyo nkyesibako nnyo kubanga ekyo omuntu yenna asobola okubeera ng'akitegeera ne bw'abeera mu mbatuutu atya asobola okutegeera nti abaana tebasaanye kusomera wansi wa miti enkuba bw'etonnya kakati munnange kamya bw'atyo nga awa ekyokulabirako nti ebyobugagga ebiri mu buwumbi n'obuwumbi obwa shillings bino byonna biri concealed under amannya g'aba house boy era ng'agamba nti bino byonna bikolebwa nga bano bamaze okubeera nga babba essente ku mulimu guno gwa Museveni ogutavaawo kugamba balina obudde bungi nnyo okutegeka ekintu kyabwe kingezaako kutegeeza nti omulembe guba tegukyuka kiba kitegeeza abantu bakola ebyo byonna kubanga balina protection esiga eddamu zimulaba ekiriyo impartiality tewali bwenkanya abasajja mubalaba baddolo kwegamba omulamuzi Sekaana n'abalala bye babagamba nti waliwo impartiality waliwo imbalance waliwo impunity byonna babipromotinga oba nantagambwako lawlessness kwegamba bingi kwegamba by'oyinza okubeera nga okwasaganya nga byonna obiteeka ku kubeera nti Museveni yeewaŋŋamya mu buyinza tayagala kuvaako nti oyo yeeyokyezza timuyinza okirabanga oba oliawo nti biki ate kati lwaki togera n'okola naye kiva ku kubeera nti nno kakati abantu tebakyalina ssuubi alina kwesabika yero yenna ng'alowooza nti kakati bw'anaayesabika yero n'agenda n'atula ku kitebe kya NRM bajja mmuyamba kumbe nabali nabo babbi nabo bennyini bebba bw'anaagenda ku palamenti ne yeekumako akaliro akatono kale kanaaba kagira oba akazikize kumbe omuliro gugenda kumwokya yenna era ne gumwokya okitegeera kakati muganda wange nga Museveni akyawakanira abasajja be kuba yagamba IGG bwetubanyiga nnyo kubanga esente bwe babba bajja zifulumya bweru w'eggwanga hoteero zimulaba wano ezo zyabo ababba ne bazimba zi hoteero wano n'abawagira n'amugaana okukwata ku basirikale kubanga abasirikale tubamanyi bo ate ebyabwe birala kubanga ejje lya UPDF lyafuuka bizinensi balitwala erirwana wabweru w'eggwanga ne batwala Congo ne basiima ebyobugagga nga bwe baagala kugambye naye ng'ate sente z'omuwi w'omusolo ze zikolayo eri naye bo tebajjaayo eri ate kuzza eno nti eggwanga lifunemu wabula ate bo okuwola eggwanga ne bakubira nga baliwola sente bawola ffe abanaku oyinza kulimba nti famire y'abali bwebeera engagga nti nammwe mugenda kubeera bagagga era nga bw'okiraba mu kika nti musobola okubeera nga mulinamu omugagga ennyo mu famire oba omugagga ennyo nga tafaayo ku banne era abeera mugagga abaana be babeera basomera amasomero ga bemuwulira alinnya nnyonyi agenda bweru kukola biki mu vacations naye mmwe era musigala awo
awo mumulinda mu kuziika, mumulinda ku nnyimbe kujja kubaduulira, mumulinda ku buli kimu era gwe mba mwesiga. Gwe mba mulina ng'emmundu emmenye. Tasobola kukwata ku baana abalala nti nabo bafule ekibagaggawale. Nedda, tasomesa abaana ba muganda we. Nedda, kakati bano abasajja beesomesa bokka era bo balya bokka. Kati babawaako busammambiro ng'oli bw'anajja mu nti kati azze mu lumbe, kati muwooza muwonye expenditure ey'olumbe. Naye waakiri alekayo okujja oba alekayo okubeerawo era muba mujja kwerwanako. Kakati bano tulina okubeera nti nno tubagoba kubanga ekyobusika kye tulina kyekyo. Kati oli omusike yabasikira mu famire asobola okubeera nga yatwala ettaka lyonna n'emmaali ya kitammwe mwe ne muziŋŋama. Okitegeera? Era ng'emikisa gyonna gye mwali mulinaawo gyonna oba opportunities okubeera nti oba ettaka weeriri osobola okulimirako byonna nga yabikola ki yagezza. Ate n'atabasomesa yinza obba ye yali omukulu mwe n'atabasomesa n'abakotoggera. Kakati gavumenti ya Museveni ekyo kyekoze era kyobulaba nga babbye IGG abyogedde era Bobi Wine yapulenze eddoboozi lya IGG n'akakasa Bete Kamya yakyogera akakatambi kaali kadda by the way. Naye Mukama Katonda ali wamu n'abalafubanira enkyukakyuka oba n'enkyukakyuka nti kyonna kikiri. Enkyukakyuka erina okubaawo naye tulina okuba nga naffe kennyini ate tetutula butuuzi kubeerawo nti enkyukakyuka ejja kujja. Nedda, enkyukakyuka egenda kujja nga ffe bennyini twekwatiddemu okusobola okubeera nga ebintu byonna biggwaawo. Kankusibulira wano muganda wange gwe webale kumpuliriza tusikane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At Large nga bulijjo. Webale nnyo.